Bubaluseewo emagere ampuliriza ebintu si birungi. Amawulire agakagwawo gamaze okubeera nga gakakasiddwa nti pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono essaawa yonna ateekateeka okukola enkyukakyuka mu bantu be aba National Unity Platform bayita abakulembeze. Kakati kino kireesewo akasattiro ak'amaanyi ennyo mu bantu bano kubanga bangi babadde tebakisuubira. Ono kola kino amaze kuba tooki n'alengera nga bangi abamulira mu ddiba nga omusege era nga bangi abambadde eddiba ly'endiga naye nga munda misege ddala. Kakati ono yamaze n'okubeera nga asinkana abakyala emagere wiiki eno ewedde, ewiiki eno gye tulimu yennyini nnyini, era mu wiiki eno y'emu ono yasaze okubeera nga atandika okukubira ababaka omu ku omu essimu zaabwe direct. Oba oli awo baasobodde n'abasinkana ewuwe emagere n'asobola okubeera nga babulya obulungi obw'okubeera awamu. Samuel Lubega Mukaaku ono nga tannaba kubeera nga ayolekera eggwanga erya Bungereza. Ono njagala ojjukire ye musajja yavaayo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo ebyali eby'omutawaana eby'obusagwa ng'abyolekeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati ono essaawa eno yayolekedde mu ggwanga erya Bungereza wabula nga tannaba kubeera nga agenda e Bungereza. Eno alinayo famire ye, mukyala we n'abaana be gye bali, Samuel Lubega Mukaaku. Kakati ono yasoose kugenda ku biiki ey'Ennabinoonya ne bakola miitingi enzibu nnyo enkambwe era zino zaatudde kiro. Kakati mu miitingi zino mwabaddemu omusajja amanyiddwa nga Mike Mabikke. Ono yaliko omubaka ow'Amakindye East naye n'agwa era nga mu politics kati ono yagwira ddala. Mwabaddemu omubaka amanyiddwa nga Abedi Bwanika, ono mwenna mumanyi ow'Ekimaanya Kabonera eyavaayo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo ababaka Alan Sewanyana n'omubaka amanyiddwa nga Muhammad Segirinya bwe baayimbulwa. Ono n'agamba nti mu kuyimbulwa kwabwe mwalimu omukono gwa Mwami Museveni era mbu baasooka kuteesa. Kakati mwabaddemu n'ababaka abalala era nga mulimu n'abakulembeze abalala bangi naye nga bano bonna baakubiriziddwa Lubega Mukaaku. Ono ng'agamba ayagala abeere nga atema Bobi Wine enteega amalimu amaanyi 226 wanaatuukira ng'ono bamaze okubeera nga bamumegga ku ttaka. Bagamba tebagenda kubeera nga bamukkiriza okubeera ng'ayongerayo enjiri eya National Unity Platform oba giyite NUP okwetolola Uganda yonna. Era bano baateeseza nti balina okubeera nga bateekawo enkola oba babangawo enkola empya ey'okubeera nga bamulwanyisa basobole okubeera nga bamujja ku luguudo olwo mbu mu bo beesowoleyo bafunemu omuntu omu anaasobola okubeera nga addukanya opposition oba anaabeera nga adda mu kifo kya Bobi Wine nga beegaziya olwo balina n'okubeera nga bakola ekibiina ekyabwe. Kati mukwano gwange ampuliriza, nze Eke Master nsoose kubeera nga mukwano gwange nkubira tooki. Kati wulira kakusaba n'obwombi video eno sooka ogiwe ekigalo, ompyo ogiwe like, ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okone ku kade tubeere nga tutambula ffenna. Lubega Mukaaku mu meeting gy'abaddemu nga tannaba kubeera nga ayolekera eggwanga erya Bungereza yawandudde ebigambo ebiyitirivu ennyo era nga bya busagwa. Ono yatuuse n'okulumba ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Lewis Rubongoya n'agamba nti ono General Museveni ye yamusindika mu NUP era n'agamba nti Bobi Wine bw'ateegobeeko bantu ng'ono tagenda kubeera nga ebyama bye bibeera seefu. Ono agamba nti Lewis Rubongoya ono Mwami Museveni yamusindika era mbu ono musajja w'amagye awedde emirimu era mbu alina n'amayinja wadde ng'ono mbu ayambala leeya tayambala byambalo by'amagye. Kakati ono yayongeddeko n'agamba nti omukyala amanyiddwa nga Benjamin Katana omwanika wa NUP mbu naye embega era mbu Mwami Museveni ye yamutega mu NUP. Kakati ate mbu ne NUP ne bakigwamu ne basobola okubeera nga mukwano gwange ampuliriza bamusembeza. Omubaka amanyiddwa nga Ronald Evans Kanyike ow'Ebukoto ono yasinkanye President Robert Kyagulanyi Ssentamu wali emagere mu makaage ne babaako enteesa ze baateeseza. Jjukira nti Ronald Evans Kanyike akiikira abantu b'Ebukoto East. Kakati ono yasinkanye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne boogera ku bintu bingi nnyo muno nga mulimu ekyokubeera nga banyweza obumu n'okubeera nga tebeeryamu nkwe nga baana ba Buganda oba olyawo basobole okubeera nga bakyusa stroga eno bayibeere nga bagituusa ku ntiko. Kakati bano balumiriza nti Lubega Mukaaku okusinziira ku mawulire agava emagere galaga nti Lubega Mukaaku ono akolera President Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh nti era ono bamuwa ne ssente ne famire y'okubeera nga ebeera Bungereza n'abaana n'omukyala byonna kusoma. Mwami Museveni mbw'abeera amuyambako n'essente
ku Sajjeno Sale. Kakati ono Lubega Mukaako yavaayo mabega kaawo n'agamba nti Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ekibiina kya Nuupu kimulemye okubeera nga akulembera mbu kubanga akikulemberera ku ntoli eza famire ye. Era ono ayongerako n'agamba nti Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubeera nga agaggawala bukyafuuka pulezidenti owa Nuupu mbu era ssente eza National Platform ono azikozesa ku bibye na famire ye. Era ono agamba nti bukyajja mu byabufuzi Bobi Wine mbu akyuse nnyo mbu n'ebyobugagga bye byeyongeddeko. Ono ng'alumiriza nti ssente zonna ezijja mu kibiina omusajja ono pulezidenti mbu alyandika. Kati nno Lubega Mukaako ebigambo bino byamufuukira ettabbu ne bimuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era abantu bangi baamwambalira ne bamuleka nga si kyekimu. Kakati ono kigambibwa mbu Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuweerezako ne ku babaka n'amugamba nti by'olimu bya kito, by'olimu bya kito. Lubega Mukaako komawo waka, tusobola okubeera nga tuteesa, tusobola okubeera nga tuddiŋŋana, tusobola okukolagana ng'abantu abakulu kubanga ffenna ggoolo yaffe yakuweereza bannayuganda naddala abo abantu abanyigirizibwa aba wansi. Kakati Lubega Mukaako obusungu yimunnanga ensonyi yazifuula busungu. Era ono yalayidde n'agamba nti kaabe lubaale, kaabe Katonda tayinza kusala kigere kye kudda ku National Platform nga mwami Kyagulanyi Ssentamu abantu abasinga tamaze kubeera nga abeegobako n'okubeera nga akyusa mu nkulembera gy'akulemberamu ekibiina ekya National Platform ampuliriza. Kakati nno ebigambo bityo bizze nga bifuutuka wali eri emagere obunkenke bumaze okubeera nga bweyongera kubanga twamaze dde okulaba omubaka amayiddwa nga Kazibwe Bashiri ono ng'asala eddiiro mu butongole n'agamba nti amaze okubeera nga yeegatta ku MK Project oba General Muhoozi Kainerugaba. Ate nga waliwo n'omusajja omulala yasooka Dr. Twaha Kagabo ono yasookera ddala okubeera nga yasala eddiiro ne yeegatta ku MK Project eno ng'ekulwa General Muhoozi Kainerugaba. Kakati ababaka bangi bavaayo mpolampola era amawulire ag'omu nkuubo gaavuddeyo ne gabeera nga gatambulatambula nga gagamba nti omubaka ow'emawogolo amanyiddwa nga Mukyala Namugga mbu naye essaawa yonna ayinza okwegatta ku MK Project kw'ossa omusajja amanyiddwa nga omwogezi wa National Platform amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Gano nno amawulire gaafulumiziddwa Balamu Barugahare jjukira nti ono coordinator mulamba mu kibiina kino ekya MK. Kakati nno amawulire gano gaabadde tegannaba kubeera nga gakasikasibwa aba National Platform era omusajja Joel Ssenyonyi bino yabisambazze n'agamba nti ye tayinza na kubeerawo n'aloota yadde okulowooza yadde second n'emu okubeera nga yegatta ku bantu abatamanyi kye bakola tebamanyi kye baagala kati ave gye bajjula ate agende gye basaanika abaaliko ekikyamu. Byayogeddwa omusajja amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ono nga MP mulamba wali mu bantu b'e Nakawa baakiikirira. Nze Eke Master mabega w'omuzindalo kamusaba video jimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe twambulenga ffenna mu mwaka waffe. Amawulire ge gavudde emagere mwami Kyagulanyi Ssentamu asazeewo akola enkyukakyuka mu bantu bano kubanga enkwe ziyitiridde n'okubeera nga munnange tebakyesigaŋŋana buli omu walaba ssente waddukira balinga nsenene ku mataala. Bye bye akume.